balungi omukyala nga baakamala okukuzina bwe bati olina ebintu by'olina okukola oba by'olina okwogera eri omwagalwawo oyo. Nasomesaako wano eno vidiyo kweri kuno eno nga nsomesako ebintu omusajja by'alina okukola nga yaakamala okuzina bw'ati emmana. Naye ate nenfuna ekibuuzo kibadde kijja kyembuzibwa nti singa ate abakyala omukyala ye akola kiki kyakola. Kakati leero ndi kumwe abakyala mukwano gwange omulungi, bw'oba waakamala bwoti oba baakamala okuvaamu bwoti olina ebintu by'olina okutuukiriza eri omwami wo nga gw'omuntu. Simanyi lwaki temwagala kusiimuula mukira, simanyi lwaki ebintu bye mulina okukola temwakyayagala bikola, temwagala kubyogera ebigambo mbu bibaswaza, mbu mwagala byakwepimpina omale ogweri weezinge osirike buno mbugwe mbu simanya mbu ogiwa acting ng'omukulu mbu biri bannange biswaza bannange senga kale biswaza kale biswaza. Anyways, mugamba mutya abalungi abeekumira kusenga face 256 kansubire muli bulungi mwenna gye musinziira okubanga mundaba kubanga mumpuliriza ate era mwabapya namwe mbaaniriza kansabe era kansuubire nti mugenda kubeerawo mujja kusubscribinga mbeere nga mutwegattako nga mufuuka kitundu ku ffe. Omukyala yenna eyatendekwa oba omukyala yenna eyabuulirirwa ssengaawe, in fact abamu no temubuuliriddwa basenga bammwe abaddala mubeeraawo ne mubiyigira oluusi mu bigroup ne muyigira mu mikwano but whatever as long as oba okola ki oyiga information ogijjeewa doesn't matter, the contents of the information matters a lot. Naawe gwe ng'omuntu obiyiga oba obireka bulesaawo. Omukyala bwe bamala okuzina bwe bati oba omusajja nga yaakakugjamu omukira bw'ati ky'osooka okukola si kuba kankumbi ku ssaawa eyo, no, we need to relax. We just need to sit like I don't mean to otuule. Bwe ngamba sit sitegeeza kutuula, ntegeeza kukkakkana. Osooka oyiseewo eddakiika zo nga 3, 4, 5 nga mukkakkanya. Omusajja asooke naye asseeyo ebikkoowe naawe. Bw'omaliriza nja kukusaba otunuulire omwami ono mummunye bw'oti. Omugambe nkwagala nnyo baby. Weebale kubanga omanyi ekyokukola. Bw'aba amanyi mmwe temumanyi bintu bireetera musajja kwesiba ku mukazi. Mumulobooza ddogo. Nze ngenda babuulira omukazi oba omusajja omusajja basobola omukwagalira. Omusajja n'akyawa mukazi we ow'ewaka. Omusajja n'abeera nga buli kasente kaafuna alobooza side dish oba alobooza mukazi w'ebbali. Omusajja n'abeera ng'obulamu bwe bwonna ye alaba oli yabwina naye nga ntya Katonda nga tali ku ddogo. Nga tali ku ddogo naye ng'ate ekimululunkanya si bulungi bw'oli mukazi. Nga mukwano kisenge. Nga kisenge kwe bamufugira, kwe bamulogera, kwe bamutambuliza. Bye bamukola, bye bamugamba, tabifunangako, talabangako muntu abimukola. Mumanyi lwaki abo abasajja abakulu bagenda ku baana abawala abato n'abeera ng'amwesibako. Oyo omuwala omuto naye n'abeera ng'ali ku muzeeyi gw'olowooza nti ebeera laavu. Oli aba amuggyako sente kati ate oli akikola ye n'akisusuwaza kubanga kyakola agenda n'akiyiga n'okiyiga n'akiteekamu ebirungo kubanga ayagala sente. Kitegeeza agenda kwemalayo. Tagenda kubeera nga ggwe atudde abakazi obuzibu bwe tulina kasita batuwasa we no longer care, tetwagala kumanya kye tufaako kiri kimu, kasita mufumbira, kasita mugololera. Obufumbo busukka ku ekyo. Busukka ku kwoza n'okugolola. Omusajja mutunuulire mu mmunye omugambe baby. Weebale kunjagala kye kisookera ddala. Omala omugambe weebale kubeera ng'omanyi okunyeenya ekiwato. Bannaye kojjawo yeebale kutendeka. Bannange oli mutendeke baby wange omulungi. Sigambye nti yogera ebyo byennyini bye njogera. Nze ndikuwa example nabaganze sibasomesa nti mbasomesa ekyo mbu kye njogera nawe ky'oba oyogera. Kati nina abantu abangoberera emitwalo 5 mwenna tugambe kuliko abakazi emitwalo 2. Mwenna mugenda kwogera ekigambo kye kimu. Nedda mukwano. Create your own, like mugambe ebigambo ebimuzaamu amaanyi, mugambe ebigambo ebimuleetera okulaba nti ndi musajja nti ne bw'aba akasolo ke ka inchi 3 mukwano alinza okuwulira nga ka inchi 8 nange seba asiimye mukazi wange asiima. Bannange omusajja balinza omukugambira ebigambo n'agamba lindako. Bulijjo nali mmanyi sirina maanyi ga kisajja bwendi. Bulijjo nali mmanyi nti nze munnange akasolo akange kati ni bwe kati bwe kali nange nfunyeeyo ge katuuka. Nabagambye akasolo k'omusajja buli kalina gwe katuuka.
abakazi tetuli bawanvu nnyo tutandikira ku inchi 2 mu buwanvu kaakati omusajja wa inchi 3 yaba akumala oba inchi 4 aba kukolera mukwano kati olinza omuwaana naye ng'omuwaana byaddala tesaagala bantu bakiina zisaagala nnyo bantu bakiina njagala omuntu nga byoyogera bituufu kubanga ebyokuwaniriza ebyo ebitaliyo sibyagala saagala so back to our business oba back ku mulamwa bw'omaliriza okumuwaana bw'otyo kati ojja kukwata enkumbi yaffe bw'oba osiimuula omukira guno tetugusiimuula like fa nga bonaakwata n'osiimuula no ekisooka positioninga omubiri gwe ng'omuntu osobola okugusiimuula ng'omutunuulidde like amabeere gwe nga galina engeri gye gamutunuddemu simanyi oba ontegera bulungi nga gamutunuddemu si kumudde no ku sayidi mudde mu bigere okwate akatawulo kaffe kateekeko otuzzi otubuguma tutini amazzi ago agabuguma nabagamba musobola okufuna otubaketi otutini ate nga tulungi nga tunyirira waliwo tuno otubaketi otubeera nga tu trash can nga tulina n'akasaanikira you just like otapingako neweggula n'osuulamu then amazzi ago osobola okufuna contain like bottle ekuuma ebintu nga bibuguma oteekamu amazzi gabeerayo mu kisenge kyo nga gabuguma 24/7 gwe amazzi go gabeera wawo mu eyo bottle you don't need funa sima akadomola lita 5 ofune n'ebbafu obiteekeyo wansi w'ekitanda ye mu kitanda ky'ebitanda ennaku zino bakola tebiina wansi so you get it then oteekeko otuzzi twaffe tutini ojja osiimuula omukira ogwo mpolampola gwe guba gugudde osooka n'obeera ng'aguvumbavumbako kati n'ogusitula n'otandika okusiimuula eno wansi ku binege nga bw'omugamba bannange nze omukira gwo gunzikusa bebe ng'omusajja bw'omugamba ebigambo ebirungi ebigambo ebyo by'olaba bikola amakulu bikola kinene nnyo ku musajja okumanya ekigambo kirina amaanyi olaba ng'omuntu bw'alinza okugamba nti kanku example omanyi kati kangereze ku musajja olaba omusajja osobola omugamba ekituufu kiri nti tomalaako nze mbadde nkugumiikiriza bugumiikiriza naye kaakati nkukyaye lwa nsonga nakirabye nga ne bw'onywa eddagala nga mutuufu abadde amalako naye ne kyaffectinga performance ye era n'akikkiriza nti tamalaako so power y'ebigambo oba amaanyi agali mu bigambo oba agali ku lulimi lwaffe gakozese bulungi nga ggwe omukyalo okunyweza omusajja wo omusajja ajja kuba alowooza ku ebyo byokka just bigambo bugambo ate obyogera omutunuulidde mu maaso to make sure abitegeera bulungi by'oyogera omusajja asobola okuba nga yabadde azze kulyako buli n'agamba wait a minute what is this beera muyiiya buli sawa noonyayo obugambo bw'oba tobuyira genda ku Google onoonyeyo obugambo buba mu luzungu obuzze mu Luganda omusajja omuwaane waanaawo ebyaddala bw'abanga byakola bituufu ekirala teweerabira siimuula mukira gwaffe bw'omala okugusiimuula omusajja mudde wanene okumpi omwebake kumpi n'ekifuba mubeeraawo nga munyumya obubozi bwammwe naye nga bannange empoma bannange bebi owooma bannange nze ogw'omukira bannange mumpulira byebyo ebyange si bingi nno by'olina okukola ng'omukyala tebigenda kumenya kansuubire bw'omala okumusiimuula aba takusiimudde naye weesiimuuleko mwetegekere ka rawundi akookubiri akutwalemu awo ekitegeere munzikirize mbasiibule bannaye mubeere bulungi omukama bankuumire yeah.